wabula kwagalize komera ddala ddala kwagaliza ntana olimbulira lwolitwalwayo nti ekomera geyeena yeyakunsi. Godfather owa TikTok ne Facebook ebigenda mu maaso ne Ibra Mukasa owa Spark TV ne Extra Digest mugoba nsonga. Bambi musajja wattu olunaku olw'eggolo lwonna yalusiibye mu kadukulu ka poliisi wali eri e Kawempe. Naye bano ababiri bafaaki kye ngenda okubeera nga nkuleetera ye byawedde bitya era biibino tuulakkalira. Omukutu tusinzidde ku Viki Exclusive akuweereza simulala bampita Viki. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpeleka like gwe mukwano gwange. Nawe atandaba kubeera ng'otuyungako mbutongole nkusabye mukwano subscribinga. Bw'oba maze okusubscribinga kwata mukade kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all. Wensinziira nga nkugamba nti turn on that notification bell. Ojja kuba ofuna buli kimu kye tuteekayo mukadde. Yes. Then Ibra Mukasa owa Extra Digest oba omukozi ku Spark TV yasiibye mu kadukulu ka poliisi olunaku olw'eggulo. But before that, Ibra oyinza okwebuuza ki ekyamukwasiza. Poliisi ey'e Kawempe yavaayo ne muwandiikira ekiwandiiko ekyo ky'olaba nga kimuyita ng'ennaku z'omwezi 20 nga kimuyita okugenda ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 2 ye reporting era yennyonnyoleko ku bino ebimugambibwa okubeera nti yabikola okubunyisa amawulire agatali matuufu oba agataliiko bukakafu era nga amawulire ago yali kigambibwa nti yagabunyisa ku Godfather gwe yali ayogerako. Mu statement y'akatambi akalabiseeko Ibra Mukasa ke yakola temwamentioningibwa linnya lya muntu and onaku olw'eggulo kati tutategedde oba ye yeetutte ku poliisi oluvannyuma lw'opoliisi okumusavinga ekibaluwa kino oba poliisi ye yamunoonyeza naye date still zaabadde zeezo nga 2 olw'eggulo era Ibra ne tufuna amawulire nti akwatiddwa ali ku poliisi mu kadukulu. Yasiibyeyo olunaku lulamba nawo olw'eggulo n'ateebwa n'afulumayo ku police bond wabula okusinziira ku Godfather ng'ayita ku kibanja kye ekya Facebook yawaniseeyo posti ng'agamba omusajja abyegaanye mbutabyogerangako ekivuddemu kumuggyako buli gadget phones ze computers, cameras, voice samples, including a home search. Science doesn't lie. If the law has made us witness, we remain unintended of science. We have no victim to avenge, no guilt or innocent person to convict or serve. We must bear testimony within the limits of science. Then omwami Godfather nga ye kyategeeza nti Ibra abyegaanye ebigambo byagamba nti yamwogerako era agamba nti bamuggyeko essimu ze, bamuggyeko kompyuta ze, bamuggyeko kamera ze n'amaloboozi voice samples. Kati ekyo nkinnyonnyola kitya mu Luganda njowero okukakasa saakoli oluzungu lulimu lwe lwanguwa ne luzibuwaza Oluganda kale n'olwekyo bakwongera obugoba 2. So ebyo okusinziira ku Godfather bye yaggiddwako naye Ibra wa Extra Digest bambi yamaze n'avaaya olw'eggulo ng'ayitira still ku kibanja kye ekya Facebook ekya Ibra Mukasa Ibra Mukasa yes Godfather yakozesa Godfather UG n'ayagaliza abantu ekisiibo ekirungi ekinaatera okutandika oluvannyuma lwa
okuva mu Kadukulu n'okwebaza Mukama n'okwongera okubiriza abantu bongera okutya Allah bongera okuwa ekitiibwa Katonda waabwe. Kale fine yavuddeyo ne Godfather ne Ibra Mukasa mu mbeera y'emu tebagenda kubeera okusinziira ku nze tebagenda kukwatagana lunaku n'olwo. Akayimba ke ebigambo byali bingi ebigambo anti Ibra yayogera ebigambo naye nga tamentioningamu nti bigenda wa Godfather. Kakati mu posti ya Godfather gyenda byakoze yasimanya voice samples yes bagenda kusanganga eddoboozi lyani lya Ibra naye tebagenda kusangamu linnya Godfather. Kakitegeeza bwe tubaana abagenze mu kooti nga ddala kituufu okuliyirira omuntu gyekuli Godfather si anaawunzika nga yaliyiridde Ibra kuba temuli linnya lye. Tubirekera ab'amateeka bampita Viki kambalekere Ibra mu ddakiika nga 3 ababuuzeeko kakatambi ke yakoze nga yakafuluma ekkomera mbatadde ebizibu ebyenjawulo tubasaasirako tuyimirira wamu nammwe of course naye nga mbagaliza ekisiiyo ekirungi Ibra Mukasa of course ku extra digest mugoba nsonga of course baba buno obunnyogovu oyizoloza winter eri mu Uganda naye nga mbabuuzizaako basebo ne bannyabo mbagaliza ekiro ekirungi mbagaliza wiiki ennungi mbagaliza birungi byerere insha Allah twekwase nnyo Katonda buli kimu nkiddamu twekwase nnyo Katonda buli kimu so yembeera eyo naye nga baba kuno jaamu enkuba byonna okay mbagaliza birungi byerere abafunye ebizibu tubasaasiddeko abali mu masanyu mwebaze Allah of course abalina ebasomooza abali mu kunoonya mirimu abalina abalwadde bingi nnyo of course ebisoomooza of late munsi mutambulira but nkubiriza abantu okusaala ennyo nkiddamu okusaala ennyo ekisiibo kizze tusiibe tugabe nnyo tusaddaake nnyo ate twekwase nnyo Allah nkiddamu lwaki ekyo nkiremerako twekwase nnyo Allah nnyo